bulungi nga tewaliwo bakuba biwoobe tewaliwo bakaaba. Amina abooluganda. Awo tuba tulina essuubi ery'okuzuukira nti obulamu bw'omuntu bufuuka bufuusi mu kufa. Nti omubiri gwe tuziika naye omuntu oba omwoyo gwe gusigala nga gubeerawo nga mulamu. Era ne wano Angela kati wali mu mwoyo. Amina abooluganda. Era ffenna tulaba abafaayo okumusabira n'abatabiriiko. Abali mu mboozi n'abali ku mulamu ogw'essaala. Naawe ali ku simu ng'oseereza akulaba nti wazze wano n'ebyokumusabira tobikola ki? Tobiriiko. Wazze kutuukiriza mukolo bakulabe nti wazze. Ab'ennyumba eno bagambe bambi yatuziikirako. Naye nga Angela ono ayagala ssaala. Amina abooluganda. Nti okufa kw'engeri gikwabadde kwa mangu. Nti kabenje n'afiirawo. Tuyinza okugamba nti yafunye budde bwetegeka. Kwenenya bibi wabanga yabadde nabyo. Kati twetaaga okwegayirira Katonda waffe amusaasirifu. Abakyali wano ku nsi abakyasobola okusaba omwoyo gwe Katonda agulamuze kiki? Kisa. Kyagerere ku birungi byakoze wano mu nsi. Ebbanga ettono eryo lyamaze wano ku nsi. Omukama amwanirize mu kitiibwa kye eky'omu ggulu. Amina abooluganda. Atebenkere emirembe naki? N'emirembe. Kati we tufuna entiisa ng'eno nti omwana omuto ng'ono afudde, awo ne twekyekinga naffe. Amina abooluganda. Ne tubeera beetegefu nti konna akaseera ke tutamanyidde Omukama asobola okututwala. Omukka gusobola okuggwa mu mubiri omwoyo n'agutwala okugulamula. Ogenda muliro ogutasikira mu purgatory oba mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kalawo ne kitukakatako okukolerera obulamu obw'olubeerera mu bwakabaka obw'omu ggulu ewali essanyu ewali eddembe. Ne tunyiikira okweyisa obulungi, ne tunyiikira okukolera abalala ebirungi, ne tunyiikira okwagaliza abalala ebirungi, ne tunyiikira okusaba, ne tunyiikira okutya Katonda, okumussaamu ekitiibwa, okukwata amateeka ge, okwagala Katonda n'okwagala abantu bannaffe. Mu ngeri eyo we tunyiikira, naffe obudde nga buno nga butuuse, tujja kgenda mu kifo ekyokukola ki? Ekyokwesiima. Awo omuyigiriza omu we yagambira kolerera akaki? Mubimanyi bulungi. Nti kolerera akadde kano kabeere ka mulembe, kabeere ka kitiibwa, ate kabeere ka ssuubi lya kuzuukira, ssuubi lya kgenda mu bwakabaka obwaki? Obw'omu ggulu. Nawe bakuziike mu kitiibwa. Ng'abantu ab'ebitiibwa bazze okuziika, bazze okusabira. Abantu nga nkuyanja bazze okubeerawo ku mbaga ye ey'oluvannyuma eya wano ku nsi. Ng'abantu bateefu, bakakkamu, gamba beeyisa bulungi, ba kitiibwa. Ng'abantu abazze okuziika balabikako, ba mulamwa, bantu bategeevu. Ebyo mbyogera kubanga waliwo gye naziika eyo. Ogenda okutunulatunula abantu nga bengereredde abajja okumuziika. Bengeredde ki? Walagi. Era wa poliisi ne mubuuze yaliwo ne mugamba abantu beno kiki? Namugamba munnange eno katanyonta walagi. Ti omusana we gwaka okukakkanya ku nnyonta gwe wonywera amazzi ye walagi. Era we namaliriza emmisa nga batandika faaza yangwa tugende tumuziike. Nali nkyasoma essaala omulambo ne bagunzibako. Paka ku ntaana okutuuka wali ku ntaana ensaala awo tebaazirinda nga bagamba ffe twangwa tugenda bagenda kukola kira kunywa. Amina abooluganda. Ate nga ne mu ntaana wali makkati wansi bakubyewo eccupa ya bbeero. Ti ne kabbeero kaali kamuyoomera. Ti ne gy'agenze akanywereyo. Amina abooluganda. Era bayangwa mangu kuteeka ku mabaati katimba enkokoto ne bagiiwako. Endala nazisoma nga bamaze omuteekayo. Amina abooluganda. Bo banguwa ennyonta ebaluma. Ennyonta yaki? Walagi kamasinike. Amina abooluganda. So kati woziikibwa abantu ng'abo nga ebyosala si bye baliko bannaaye. Muliro ogutazikira. Amina abooluganda. Oba ogenze bubi. Naye woziikibwa abantu abalimu omulamu, abalimu endasi, abalimu ab'ebbeeyi, bannaaye oba ogenze bulungi. Nga Angela ono gwe tuziika kati mu kitiibwa agenze wa bbeeyi. Era ebbeeyi eyo emutuuse ne mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kati naawe gikolerere. Ekisooka kwana abantu abalimu omulamwa
abagasa abagattako. Abantu abatagattako batuulire kyamuli just say hello hi nga weeyongerayo. Amina abooluganda. Abagala okutoolako obutoozi abatunulire kyamuli. Weesige Katonda ajja kuwa emikwano emituufu, ate emikwano emituufu egyo gikuume gibeererewo mu nnaku ne muki ne mu ssanyu, mu kuziika beerayo, ku mbaga beerayo. Todda okuba mimiro era maama bo baayitamu era bali bulungi bali ennugu gisse ebbali. We bakola ekirungi kirabireko ate naawe luubirira okukola ekirungi. Tinange we naafa bananzika mu kasiketi ya white. Amina abooluganda. Ng'ekyo kikolerera ng'otereka n'okutereka ti zino ze zinanziika. Laama n'okulaama gye banaakuziika weetegekere. Kubanga kano akadde tikawoneka buli omu afa. Omuto n'omukulu, omukadde n'omuvubuka, Katonda nga yasazeewo bonna ffenna tuli bakola ki? Baakufa. Ono atweseseeyo bwesoosi. Ne lwakuba tulumirirwa nti nno munnange agenze akyali muki muto. Naye ebya Katonda we byewuunyisiza. Waliwo abakadde baatatwala. Nga mwali gambye nti no singa oyo yagenze naye ng'akyaliwo. Amina abooluganda. Ng'ajjudde effutwa taagaliza yeefaako yekka atta munyazi mubbi alemerako tavaawo. Nolugamba bane singa oyo gwatuttemu naye munnange ebya Katonda bibuzaabuza. Amina abooluganda. Omutondo yenda amutwala. Amina abooluganda. Naye nako kajja kutuuka akaseera ako. Amina abooluganda. Katonda wanaasalawo nako kajja kola ki? Kajja kutuuka. Ow'ekitabo ky'amagezi omutwe ogwokuna watugambidde nti olw'okuba Katonda yasanyukira omwoyo gwe kyeyava ayanguwa ogutegulawo awali ababi. Abantu baakiraba ne batategeera ne batalowooza nga abalonde b'Omukama bafuna ebirungi n'okusaasirwa era nga abatuukirivu batalizibwa. So nze ndowooza mu kigambo kino Angela ono Mukama yamulabye ng'ayitiridde obutuukirivu, ayitiridde obulungi. Amina abooluganda. N'agamba kamutegulewo mangu amweddize nga tannabakola ki? Kwonooneka. Amina abooluganda. N'amweddiza kati ly'essuubi. Era kwegongera okumusabira atuke mu kifo ekyokukola ki? Ky'okwesiima. Ale naffe atusabira balese eno mu ntujjo. Mu struggle. Tibannaaye tutuuke mu nsi ensuubize engule tugikole tutya? Tujambale. Ye munnanga agenze talabye ku gavumenti mpya. Azaalibwa mu gavumenti eno era mwafiiridde. Tumusaasira. Tusaasira abamaka gano. Talabye ku nsi ensuubize. Ne kati Angela tuukayo tuwolereze ffe tulabe ku gavumenti empya ensi ensuubize. Amina abooluganda. Wabeerewo enkyukakyuka. Kwanga ono alya n'ole alya yemmere ekola etya? Ne gwe onoolya wekka goloza emmere yeewomera gwe wekka. Naffe twagala okulyako. Amina abooluganda. Kati gamba kikyukemu. Angela tuwolereze eri Katonda atujjukire. Kwa tulinga abali ku kibonerezo wano. Amina abooluganda. Wotuukayo tuwolereze jjajja Godi akitukoneremu 226 wabeerewo enkyukakyuka mu linnya ettukuvu erya Yesu. Ate byonna bisoboka mu linnya ettukuvu eryani? Our God is a God of possibilities. He makes the impossible possible. Amina abooluganda. Kibula tulina omusaba, tulina omuteeteza, tulina okubiteeka mu Katonda. Oyo omulwanyi namigi ye abatulwanirira. Kwanga ffe tetulinaako we tuli. Amina abooluganda. Tetulina mmundu, tetulina mizinga, tulina kimu lulimi, kigambo. Kale ekigambo ekyo kibeere essaala eri Katonda. Oyo omulwanyi namigi yatonda n'ateeka mu nsi, waba kumutegulawo obuteguzi bannaye amututegulire. Amina abooluganda. Gwe lowooza byolowooza nze njogera byange. Amina abooluganda. Era omuwandiisi w'ekitabo kino eky'amagezi omutwe ogwokuna olunya olusooka atugambye obukadde ge mayisa amalungi.
bajjajjaffe balugera nti n'obukadde balugeresa batya bukadde magezi takubulira kyakola ki kyamukaddiya. So wobeera omukadde ng'oli musiru banne obukadde bukuba kufiiridde bwereere. Kyalibadde nti n'okaddiidde mu magezi okaddiidde mu kumanya. Kati yono Angela tuyinza okugamba afudde mukadde lwaki afudde alina amagezi nga yeeyisa bulungi ate abadde yeeyongerako ng'alina ku misomo amagezi geeyongere ate ng'alina n'amayisa amalungi. Era w'osoma mu kale n'akatabo abadde mu leadership positions ez'enjawulo kibula abantu ab'ebitiibwa batudde wano. Amina abooluganda kwabadde yeeyisa bulungi ng'amagezi agakozesa buki bulungi. Ne waliwo abemma amagezi ng'amagezi agalina ne tayagala gakozesa oba nga wagakozesa agakozesa bubi. Akozesa kutta kunyaga buli kimu ne yakyezibira n'akyezza oyiro wange golodi wange kiganda kyange kinyuma kitandisa okumpoomera amagezi agalina naye nga tagakozesa buki bulungi. Naye tuyinza okugamba ye Angela amagezi abadde agakozesa buki bulungi. Era tuyinza okugamba afudde bukadde kubanga obukadde ge mayisa amalungi ge magezi. Angela wummula mirembe tumuwe n'obugalo olw'ebyo byakoze ng'akyali wano ku nsi. Kati nno naawe mulabireko kaddiira magezi kaddiira mu mpisa ennungi. Naawe tufune bye tunaakwogerako ng'ogenze kwanga oyinza okunsookayo. Amina abooluganda fune bye nnaakuyigirizaako nga siri ku kigambo kya Katonda kyokka naye nga njigiriza ne ku bulamu bwo kyengeri gy'oyeeyisizza mu bulamu no bw'oku nsi weeyisizza buki bulungi. Angela tubadde tumumanyi ng'omukyalo omukkiriza teekuula bitambiro bya mmisa agenda e Bukalango n'asoma essaala ng'agenda ekiwa Mirembe n'asoma ng'alina by'alubirira alina by'ayagala Omukama amusumulule Omukama amuwonye Omukama amuwanguze. Amina abooluganda nga yeesiga Katonda talinga bano abeesiga emmandwa amayembe ebiteega eddogo nga yeesiga Katonda ng'amanyi mu Katonda byonna bikola bitya bisoboka. Era yo Omukama yageze bugezi n'agamba kati kamwetwalire. Amina abooluganda bye muwaddeko bimala okusinziira ku kugera kwe. Kati byakozeeko twebaza Omukama byasobodde okwanukula ng'akyali mu bulamu n'obw'oku nsi. Ate tumusabira atukere mu kifo eky'okwesiima atuke wa Katonda asanyukire eyo emirembe naki n'emirembe. Era muyigireko gw'abadde tasaba banne eddamu osabeko. Abamu beddira kereziya beddira kanisa beddira emizikiti tebalabikayo beesiga ssente zaabwe beesiga maanyi gaabwe. Naye nga Katonda tatuwaniridde nga takuwaniridde toyinaako bw'oli. Ajja mu kisa kye n'obaako ky'ofuna n'obaako omulimu gw'ofuna n'obaako ssente z'ofuna n'ofumbirwa n'owassa n'ozaala abaana kisa kya Katonda. N'akuwanguza akalulu kisa kyani kya Katonda n'obaako w'oli. Aye n'akutaasa buli lunaku kubanga tutambulira ku makubo bodaboda tuzirinnya taxi tuzirinnya tutambula ninga tumanyi bulungi n'amakubo gaffe si malungi binnya nfuufu hampu buli wamu kati okufa kutuli kumpi. Amina abooluganda anytime tugenda kati olwa tulina okunyiikira okweyisa obulungi ti Omukama wonna waatuyitira tuba tusaanidde obwakabaka obwaki obw'omu ggulu. Ate nga tuli mu ssala tumwekwateko kyobulawa wobeera ng'otambulira mu Katonda tujja kuwereekereza ekitambiro ky'emmisa. Ne obanga wa Katonda wamwebalama ate tunaamukkakako tutya ng'omaze n'okufa. Tunaakutwala tutya bodeyo tunaagitwala tutya mu kereziya ng'obadde tolinnyayo. Eyinza n'okugaanira ku mulyango ti bannaye gye muntu wadde si wange. Amina abooluganda kubanga mbadde siriiyo nga beŋŋanda zo bebakkaka kubanga bayinza okuba bo bakkiriza naye ggwe nga Katonda wamwegaana. Kati banne tukolera akadde kano
ti Angela ono afunye ebitambiro by'emmisa eggulo lonna yabadde afuna ebitambiro by'emmisa ne wana ekiro yafunye ekitambiro ky'emmisa ate ne kaakati mu kumuziika tumuwa ekitambiro ky'emmisa mu kitiibwa agende mu kitiibwa atukere mu kitiibwa ekyoba mu ggulu. Amiina. Angela agwana engalo akikoleredde. Naawe kikolerere. Wobanga kereziya ogyerabidde ddayo tandika na Sunday eno tolindiriza. Kwanga linda kigweyo afumita mukira. When you start procrastinating, it never happens. So you have to start immediately. A journey of 1,000 miles begins with the first step. You must start. Weetaaga okutandikako. Era kati nga wofunye omukisa okubeerako mu ssaala waayo omwoyo weesabire n'Omukama akusaasire kubanga gabyo galina gangi. Abamu tukompitinga ne sitaani mu kwonoona. Ne sitaani oluusi n'atutya n'agamba bannayo no ng'abiseeko ng'ayitiridde bannaaye asusse we naalikomye. Kati weegayirire Omukama akusaasire ng'obudde bukyakola ki ate wezze bujja oyambale amayisa amalungi agana akutuusa mu bwakabaka obwaki obw'omu ggulu. So tujjukire Katonda waffe tumanye nti no tuva mu ye tudda mu ye. Yatona n'ateeka mu nsi yalina ekyenkomeredde ku bulamu bwaffe. Kati tulina omwekwatako buli kaseera ekyo kye yatutondesa kituukirire. Tugenda okufa nga wamma tukirabyeko kubanga ffenna yatutona ng'alina ekirungi kye yatutondera. He has a divine purpose for each one of us which we must live to fulfill before he claims us, before he takes us. Kati ffe okulaba ng'ekyo ekyakutondesa kituukirira kubanga kyamaanyi. Yakutondera okubeera omugagga, yakutondera okuwasa, yakutondera okufumbirwa, yakutondera okuzaala abaana, yakutondera ebitiibwa, yakutonda owangule n'akalulu otuuke ku ntikko n'obwa pulezidenti busoboka mu linnya ettukuvu eryani. Kati kusaba Omukama ekikuta ekikole kitya omukisa ogubbulukuke obuwanguzi obubbulukuke obulegeko ku nsi wano ku nsi ate n'empeera mu ggulu. Amiina. Kiri kitya Omukama mulungi ate obudde bwonna engalo z'Omukama oyo atuwanguza. Era ow'ekitabo ky'amagezi atugambye omutuukirivu yasanyusa Katonda. Katonda n'amwagala n'aggyibwa mu boonoonyi. Yasikulwawo obubi buleme kwonoona mutima gwe, enkwe zireme kujjula mwoyo gwe. Omutuukirivu yasanyusa ani? Naye gwe amayisa go gasanyusa Katonda? Ky'olina okwebuuza. By'okola bisanyusa Katonda? Oli w'amazima? Oli muteefu? Oyagaliza? Okolera abalala ebirungi? Osinza Katonda omu yekka? Weeyisa otya? Kati awo ne weefumiitiriza ku bulamu bwo ebikujja mu kusanyusa Katonda obisse ebbali oyambale amayisa amalungi naawe osanyuse Katonda. Nga wayima mu ggulu alaba omwana we eyeebonanye gw'asanyukiramu nga weeyisa bulungi. Tunyiikire amayisa amalungi. Tuli mu Uganda ejjudde abantu ab'enkwe. Amina abooluganda. Ab'enge, abeefutwa, abataagaliza, wali abalogo bantama. Kwanga batusiraanya sitaani yajja kutta kunyaga na kuzikiriza. Oli n'akutambulira n'afuwa emmindi n'asomba omulagala n'asaddaakira balubaala embuzi nte gw'osiraane obeere bubi. Kati wokola ebintu ng'ebyo Katonda takusanyukira oli bubi nnyo kwanga osinza sitaani toyagaliza. Ne buli wokola ekituufu Omukama akusanyukira. Amina abooluganda. Nga ne bamalayika mu ggulu beesunga oyo anajja ddi okubeera naffe. Awo akatebeko mu ggulu nga batandika okukalongoosa nti oyo ajja kujja. Wanaafa ajja kujja wano atuule wano mu kifo eky'okwesiima. Naye munnange buli wonyiikira agakola agabi ne sitaani naye lyakuba jjajjalibu ajja agamba oyo agenda kujja eno mu kifo eky'ebibonoobono aboneebone naffe. Kateberezaamu eri waliyo omuliro ogutazikira mu Geyeena. Kati wotandika okweyokya ng'okyali wano ku nsi ogunaakwokya eri gunaabeera gutya? Nanti ng'oli mu kufuuwa mmindi olina ey'emitwe 4, ey'etaano, ey'ebiri gy'ofuuwa ku makya ku kawungeezi awo ng'oli mu kweyokya. N'emimwa ne giddugala amannyo ne gaddugala lwa mmindi. Osomba omulagala buli kaseera okugujja mu basawo Abaganda.
weeyo kyokyali wano ku nsi okyabonabonalira wano ku nsi ate eri mu bulamu obw'oluvannyuma onoobonaabona kyenkanawa kale bane kwekweresa amasitaani kwekweresa amayisa amabi tudde eri omukama twezze bujja wamma tweyagalire wano ku nsi n'abala nga batwesimiramu omukama wanaatutwala nga bannaye tutuukiridde okgenda mu bwakabaka obw'omu ggulu amiina akitegedde naawe omukama engalo ng'asazewo okukyusa amuteguddewo awali aboonoonyi amiina abooluganda awali ab'enkwe kati fe okulaba nga toli muntu oyo gwawonye kikati Angela agamba oyo musajja muwonye oyo mukyala muwonye ambadde bubi ambadde bukiika kati ng'agenze nti oyo muwonye kampumulemire tubeere abantu abalungi bagamba nti no bannemba nombasubiddwa babadde banjagaliza babadde bambeererawo koswaka nga bannyambako mu bigezo nga bannyambako mu politics bannyambako banjagaliza babadde bannonda babadde bambeererawo mu byangu ne mu bizibu mu nnaku ne mu ssanyu kati nga ggwe gwasubwa mukadde kano timuleseeyo ku nsi neera wanaatuuka mu bwakabaka omugulu ajja kukujjukira amiina abooluganda ajja kuwolereza naawe ebirungi obifunire wano ku nsi amiina amiina naawe eyo yagalire ku nsi kubanga Katonda teyakutonda kubonaabona kati Angela ono wanaatuuka mu maaso ga Katonda n'akuwolereza ojja kulaba ku birungi by'omukama mu nsi y'abalamu awo kyobulaba tusabye nti banaye tugendere mu Uganda empya omukama atuyambe tulabe ku ssanyu wano mu Uganda amiina ng'engalo teziwera bannaayi amiina abooluganda awo tugambire omukama mulungi ate obudde bwonna era zivuga eza Katonda oyo w'amaanyi agambye kuba ekibi kitwaliriza ng'ekirungi tokyakiraba olwo omutima gwo ne gufuukafuuka n'omulungi ayonooneka fe okulaba nga tova mu bulungi bw'olimu nga toyonooneka kuuma empisa ennungi kuuma amazima kuuma omutima omulungi ogwagaliza toyonooneka tosirituka kubanga wabeerawo embeera ng'olaba abalala boonoona naawe n'ogamba oba nange kannyonoone ng'olaba abantu balya omusimbi bagubba kati tosirituka n'ogamba naawe nange kandyeko nange bankolere ebitaanaawo nange kandyeko kati w'olyako nga kitabuse amiina abooluganda gwe kuuma amazima akatono kasita kabeera nga kava wa Katonda kavudde mu mazima kawooma ate omukama akazimbulukusa n'akuwa obugagga obwannamaddala amiina abazukuba engalo omukama bagaggawaza abawe omugabo gwammwe akuwe ku ssente ennungi essente zitaliiko musaayi akugaggawaze weyagalire mu nsi muno amiina amiina nga sigiwulira amiina agaggawaza akuwa omugabo gwo mulinnya etukuvu eryani era ziddemu zivuga eza Katonda togeza kwonooneka gamba ne neiba yoyo togeza kwonooneka kimugambe naawe yigirizaako togeza kwonooneka tosirituka tova ku mulamwa oba tugambire ddala tova mu struggle sigala ku mulamwa ketugoba kakola katya kaliibwa akadde kanaatera myezi bwezi kati toyonooneka kati sigala ku mulamwa amiina abooluganda sigala ng'okola Katonda kyayagala ajja kuwanguza nsi engalo ze njagala okuwulira ez'amaanyi togeza kwonooneka ekibi kitwaliriza waliwo yagamba bannaye ekibi father kiwoomerera amiina abooluganda kibeera ng'edda we twamiranga chloroquine nga bamutaddeko ka sugar coating kali ng'osooka wogamba nti no kannoone nga kali akakawa kavaayo ate nga akakawa kavaayo n'ogiwandula nga giba miggo giba miziŋŋoonyo kati munnange ekibi kiwoomerera naye tokyesembereza kijja kutwaliriza naawe oyonooneke kasita otandika okusomolayoko olyako ojja kutandikira ddala okuliira ddala nga weekulubeesa n'omusajja amiina abooluganda
ate kasita omusajja oyo omwekulubeesezaako ng'oyonooneka kuba omusajja oyo mwononefu. Kati tolina mwekulubeesezaako, olina kusigala ng'okola ekituufu Katonda kyeyagala. Struggle Omukama atukwatireko tuwangule mu linnya ettukuvu erya Yesu. Gamba amiina akitegedde. Simanya weemuli ye babiwulira. Omukama mulungi ate obudde bwonna. Tumuwe engalo nga tumwebaza. Tukadde mu togeza kwo sibawulire, togeza kukola ki? Sigala ku mulamwa, ensolo ku kisiko kwe. Yamala okufuuka omutuukirivu mu bbanga ettono, kwe kujjuza bw'atyo ekyandibadde eky'ebbanga eggwanvu. Angelo ono alwaniridde obutuukirivu, asemberedde Omukama. So mu bbanga ettono Omukama n'alaba ng'asaanidde okumutwala, nga kyakozeeko kikola kitya? Kimala. Kati weebuuliza, gwe emyaka gy'olina waakoze kalungi ki? Birungi ki bye tunaakujjukirirako? Gendedde ku myaka mitono, gwe mingi, nange ejange mingi. Amiina abooluganda. Kyolaba nange wendaba Angelo ono muzzukulu wange, nange neetunulamu nti nno nze jjajja ndi ntya. Naakoze birungi ki ebinantwaza mu bwakabaka obwaki obw'omu ggulu? Kati awo nange kwe kufulafuubana nga jjajjawo ate nga faaza. Amiina abooluganda. Angelo nabadde amiina abooluganda. Ndi jjajja wano. Amiina abooluganda. Kati mu mbeera eyo nange nina okwekubamu ttooki ti Omukama waanantwalira mbere nga ngwanidde obwakabaka obwaki obw'omu ggulu. Njagala kiggala n'evvanjiri atugambye nze kuzuukira nze bulamu, anzikiriza ne bw'alifa talifa emirembe gyo. Alinga yeekubye ejje naye nga kyayogerako kya mazima ti okufa kufuuka bufuusi. Omubiri gwe tuziika ne guvunda ne guggwawo, naye omwoyo gusigalawo nga mulamu. Kyova olaba ab'emitima emibi bagenda ne bakoola emyoyo gy'abaafa ku ntaana ne basimbawo amalagala. Eggulo waliwo omwana gwe nabadde nsabira, muyizi senior 5, naye nga waliwo atamwagaliza kusoma. We nabadde musabira neyeevulungula wansi ne bitandika omwogererako. Tukwagaliza kufa, twabiteeka ku ntaana eya muganda we ku mitwetwe. Eddagala lye baaliteeka bamusinikira omwoyo gw'okufa gumutulugunye, gumusaanyeewo, gumulemese okusoma. Ye Uganda gye tutambuliramu ey'abantu ab'enkwe abataagaliza. Amiina abooluganda. Naye Yesu ajja kutuwa obulamu mu bujjuvu. Yoyo alamula omwoyo gwo ne gutuuka mu kifo eky'okwesiima. Ate bwe gutuuka mu kifo eky'okwesiima, omulogo ne waakola atya? Nawaateeka omulagala ku ntaana, tayinza kukoola mwoyo gwo kugenda kutulugunya balala. Kyobula Angelo tulina omusabira atuuke mu kifo eky'okwesiima, nga ye malayika akomawo n'akuloosa ebirungi, akubulira ebyobwakabaka bwa Katonda, akuleetera amawulire agasanyusa, n'akubulira ekyokukola pulaani. Obanga amagezi gadde geesibye, yajja okuwa pulaani empya atuuke mu kifo ekyokukola ki? Ky'okwesiima. Ne wabeera kitengejja kyali mu purigatooli oba yagenda muliro ogutazikira, bannaayawo omulogo amugjayo mangu n'akutulugunya, n'amukusindikira n'alabika okutulugunya. Era awo we wava ne bino bye bayita spiritual husbands, spiritual wives. Ekintu ne kikuwasa ne kiba nga kikukozesa ekiro. Era ono omwana anadde musabi ng'abyogera ti twakufumbiza ono ako kabeere nga yakozesa. Tebaagala naafune bufumbo buki butukuvu. Yembeera eyo kyobulaba mu misa zino ez'okuziika tulina okussaayo amaanyi n'omulamwa n'essaala tuziwerekeze oyo aba afudde atuuke mu kifo ekyokukola ki? Ekyokwesiima. Amiina abooluganda. Ate bannaaye abaloga mulekeraawo, ofunamu ki? Olaba nga munnaasiraanye, waki osanyuka? Osanyukamu ki?
ane nno ndabye ku balogo era nga newobonaabona tafuna ssanyu aba ayagala ayongereko awulira oba tobonyebonye kimala ngaera tekimusanyusa n'addayo akologe yemalako essente akutambulira akuteekamu ssente neze ŋŋambira ezooteeka mubalala ng'obasiraanya lwaki tozeeteekamu n'onyirira newelira akava akalungi sijja kaatula ne mukategedde amina boluganda neweebyula n'ofaanana bulungi seerezo zikozesa okuzimba ekereziya makanisa mizikiti okolera ejjana okolera obwakabaka obw'omu ggulu omukama akusiime ekifo ky'okusiraanya abalala amina boluganda kati ono atugambye nze kuzuukira nze bulamu tusaba Angela ono amuwa obulamu obw'okwesiima amina boluganda atuuke mu kitiibwa ekyoba omu ggulu atuwolereze amina boluganda ate mu maka gano abaleetere birooto bya ssanyu bubaka bwa ssanyu nga tabaleetera birooto bya nkanga awumule mirembe amina boluganda simanya mubiwulira nanti abamu bali mu mboozi bula okuva wano ne mbakubamu embooko nanti bampita mbooko ya Yesu gwayogera oyogera biki faaza ayogera nga naawe oyogera iwakulirawa mbula okuvuma abantu abamu beebuza amagezi amina boluganda so nze kuzuukira nze bulamu anzikiriza ne bwalifa aliba mulamu emirembe gyo tubeere balamu mu Kristu wano ku nsi ate ne mu bulamu buli obw'oluvannyuma tubeere mu kifo ekyokwe awo kinzijukiza akayimba ke bayimba edda mu ggulu teriyo mwenge kyetuva tugunywa kati bwe tuligenda eyo tetulisangayo mwenge mu ggulu teriyo mwenge kyetuva tugunywa kati bwe tuligenda eyo tetulisangayo mwenge in heaven is no beer that's why we take it here because when we go to heaven we shall only praise the Lord. In heaven is no beer, that's why we take it here. Because when we go to heaven, we shall only praise the Lord. Musoke mumpa obugalo nga sinaba kunnyonnyola. Kyetuvire tugunywa kati gunywe oba oziina nywa yonooneka bibyo amina boluganda. Nenze kenjagala okujjamu we shall only praise the tujja kuba tutendereza Katonda sanyu jerere tewali nnaku abalogo tujja kuba tubalese wano ku nsi ababbi abatemu abatatwagaliza tuba tubalese wano ku nsi eri ssanyu gye mwana kolera essanyu eryo amina boluganda luke lumu twesinkaneyo nga tuli akalipuso nga tulizinagana agaliko amina boluganda kinawolovu nga tugazinya wali mu maaso g'omukama okitegeera nga mwana tuli mu maaso ga jjajja godi atwagala okitegeera mwana yatona n'atuteeka mu nsi okitegeera mwana atwanirize mu kitiibwa kye eky'ow'omuggulu amiina tubeere nga tuli basanyufu ebbanga lyonna amiina mu maaso g'oyo yatutonda ku maaso g'oyo atwagala atulwanirira atuwanguza agwana engalo bannaaye ye Malta agambye weewaawo ssebo nze nakkiriza dda gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu okkiririza mu Katonda ye oba nedda okkiririza mu Katonda okikakasa nti ye buli kimu kisoboka kati nno mwesige byonna ajja bisobosa ajja kuwanguza mwenna abampeera omukisa katuyimirire tuweeyo essaala nga tusabira munnaffe ono ate nga naffe twongera okwesabira luhangishitwe luhango mwana luhango moyo olipe luhangishitwe luhango mwana luhango moyo olikwera luhangishitwe
luhango mwana luhango moyo olikwera luhangishitwe luhango mwana moyo olikwera erizuba kushaba omoyo likwera 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 otwebembe umbere mbere ozuya abana bawe ai mukama oh hallelujah likwera otwebe ombere mbere oye utuya abana bawe ai mukama otwebe mbere otwebe mbere ai mukama otwebe mbere tukwatireko tunazeko ennaku tukwatireko ayi mukama ne Angelo nomukwatireko nazeko ambalaga ekibyatuke mu kifo ekyokwesiba embere otwebe mbere otwebe mbere ai mukama otwebe mbere tukwatireko tuyambeko munaku bwaffe tusangula amaziga tunazeko ennaku mutima ku mwoyo mukama twebe mbere erizoba twa ebirungi tubirabireko wano ku nsi otugabirire tumoyishe ombere mbere nitumanya tugize enneema z'okukola gwe byoyagala amayisa amabi tugakyawe twambale amayisa amalungi bebembe oh haleluya tukusaba munnaffe omumuze emirembe mwanirize mu kifo ekyokwesiima atebenkereyo mirembe omoyije otwebembe oerembereni amaka gano gakwatireko baana bawe goba olumbe mu maka gano mu famire eno otwebembe erizoba omwoyo gw'okufa gobe mu maka gano mu lujja luno tegudda mubakyalira omwoyo gw'obubenje tegudda tukusiba entege n'amagulu wansi w'omusalaba gugenda obutadda tegudda mubakyalira batukwatireko nitumanya baana bawe ai mukama otwebembe oh haleluya tukusaba naffe twebe twetaaga tulabe ku birungi by'omukama musi y'abalamu otwebembe tumanya abalwadde bakwatiko n'omukono gw'oguwonya bawe obulamu obweyagaza abalonge basumululwe eddogo lifuluke ebembe erizoa tukusaba otugize obulamu bwo otugize mwoyo wo otuwa obulamu obupya obwavu butwale abanoonya emirimu bagifune basikole nga zingira nawe atuse ku bugaga obwegombesa abanoonya obufumbo obutukuvu batemere kuba batalikubo babutuukeko bazale n'abaana balungi mukama otwebe erizoa kula babashirya baba olikwera otwe rembere
mukama otwebembere ai mukama otwebembere ai mukama tuyimiridde wano twakubya omwaliro omutukuvu ayi mukama tukwewongera